Ab'emikwana abalungi balamusizza ate era tukomyewo ku programu yaffe ennanzi ya Bible Truth okuva wano ku Sajja Okusooja Ministry Uganda ekisangibwa ku International School ngodde e Muyenga. Ku mundi gwe twayogerako ku kintu ekyamazuukira ne kuno kyekintu tugenda okwogerako ekikwatagana okuzuukira kuba singa Yesu yazuukira ate naffe okuwulira kwaffe okwenjiri kwali bali tukulina ki makulu n'abadde bafi n'abali badde nga bafiiridde mu Kristo bali badde nabo bakoze eki okufa kwabwe nga kubakoze eki kubasaze. Kale n'olwekyo leero tugenda kubeera tuyimirira mu kyawandiikibwa kiri mu Timoseewo ekisooka 2:4 kuva ku lunyiriri essula esooka manya essula ey'okubiri olunyiriri olwokubiri olwokusatu n'olwokuna olugamba nti no nga bwe kiri ekirungi era ekisanyusa Katonda oyo ayagala abantu bonna okulokoka n'otuuka okumanya ki amazima. Amazima kikulu nnyo omuntu asobola okuba yalokoka naye nga tamanyi ki mazima. Amazima gano gakwata omutwe gwaffe gujja kuba nti Kristo okuzuukira kwe kwatulokula okutujja mu ki mu bumbula obw'amateeka n'abeera nga tusembeza okubeera nga naffe bannamawanga tuyitibwa abaana maaso ga Katonda. Kale ekyandikwa kigamba nti nno kirungi kino kisanyusa Katonda okuba omuntu yenna ng'akola ki ng'alokoka ate n'okutuuka okutegeera ki amazima. Gwe nampuliriza osobola okuba oyinza okugamba amazima kye ki amazima kye ki. Kale nga tutugenda otutandika katusabe twebaze Mukama agule emitima gyaffe ate ne tugenda okuyiga tubiteeke mu nkola ate nabo bonna nga mpa amaanyi okubanga nga njogera nga seetiiririra mu Kristo Yesu omulokozi waffe. Kitaffe omuntu kwebaza olwakadde kano akalungi we bali twagala we bali kubanga okyatulesewo bangi bagenze naye oba otwesizza ekigambo kitaffe era tusaba oyongera okuba nga otuwa obulamu tusobole okukola ebyo byonna bibategeka edda nga tetunnabawo ku nsi eno ate era nebibategeka okubeera nga tubitambuliramu tubiyagaliremu mu Kristo Yesu. Amiina. Kale okuva tumaze ossa tumaliddwa ddala nti nno Kristo yatunula okutujja mu bumbula obw'amateeka olw'ensonga sita yafa n'azuukira yatubeera nga atuwa okubeera nga twabeera twanunula okuva mu mateeka agaali gatusibyeko obumbula. Ebintu bingi nga tuvudde ku ebyo ebiyitibwa amazima ng'abantu bagamba nti nno mmanyi amazima. Tumanyidde ddala Yokaana mu Njiri 17:17 eraga nti nno batukuze mu kigambo kyange kuba ekigambo kyange mazima. Kigambo kya Katonda ge mazima kuba ne ku ntandikwa mu Yokaana waliwo kigambo n'aba ne Katonda nga kigambo ye Katonda. Kigambo ono amala n'ayambala omubiri mu Yokaana 1:14. Kigambo ono alabisibwa mu bantu. Tulaba omuntu azaalibwa ate bw'azaalibwa nga Matayo 1:20 kiraga nti no bw'azaalibwa ate n'aweebwa erinnya alituumibwa erinnya eritibwa Yesu ng'erinnya litegeeza omuki omulokozi. Omulokozi yani ye Yesu. Kati ekigambo kya Katonda gabanga ge mazima which means tekikyuka kisigala nga ekiri. Ebigambo bye tugenda okwogera leero wano ku Bible Truth bye tugenda okwogera wano